Ku ntandikwa y'omwaka guno Pulezidenti Yoweri Museveni yalangirira omuggalo ku nsalo za Uganda n'ebitundu byonna ebiriraanye ensalo n'amawanga ag'omuliraano n'ekigendererwa ky'okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde ekya COVID-19. RDC w'e Busia Captain Chris Michael Kiria ayogedde ku mbeera eri ku nsalo y'e Busia mu ngeri y'okutangira n'okwekuuma ekirwadde kimunaabya mu ngalo ekyaviirako n'akulira abakozi Busia okulusuulamu akabagi buvuddeko. Abantu baffe obanga tulina nsonga yonna ekutwala mu trading center, you start home okubeera eka kiyambako okwewala n'okwekinga era n'okulaba nti abantu baffe temubuuzaganya mu ngalo. Ensalo y'e Busia y'emu ku zaggalo ekyasannyalaza ebyensuubulagana wakati wa Uganda ne Kenya naddala abasuubuzi b'ebirimu omuli ebibala, kasooli n'ebijanjaalo. Nsaba atuyambe asobole okuba nga atuwa enkulaakulana omu kitundu kyaffe Igombole Ikiiki Town Council. Bano baagala gavumenti bazimbire ekkolero eri Kamula Juice mu birime byabwe bakendeeze ku kusala okubayitamu mu biseera by'ekyengera. Tulina puleesi ennene nnyo, tulina nga Ikiiki awo kuna ndatiki tubadde singa tuteekalawo factory oba tukola juice myambe gijanga gitambula tubadde nge tuwagala nga tuyiza kujja wano. Tusaba president atutunulemu bode eno basobole okugigula kubanga enjala tuli bubi abantu tebayingira bulungi kujja kutugulako bintu. Busia yamanyiddwa nnyo mu kutunda ebijanjaalo ne kasooli w'empeke eri bannakenya ekifiiriza abasuubuzi obuwonano bw'ensimbi. Kati gavumenti bano ebazimbidde ekyuma ekigenda okugatta omutindo ku kasooli n'ebyagi we basobola okutereka ebirime byabwe ng'ekyuma kino kyawemesa obuwumbi obusaba mu 18. Tusiima gavumenti kubanga eze netuteerawo ko value addition wansi eri value addition ng'ekyo kyuma ekirongoosa kasooli okumuzza ku mutindo obulungi. Bakali Magemeso omu ku bakulembeze b'abasuubuzi bano atendereza gavumenti olw'okubazimbira akatale n'ebyagi mwe basuubira okuterekanga emmali yaabwe mu biseera ng'ebbeeyi y'ebirime esse. Tuzimbidde akatale akapya nsuubira kayinza okuimprovingako embeera yaffe kubanga era waliwo ne program ezigenda okugira nga bagenda okulima enguudo ziyinza okuimprovingako embeera yaffe. Meya w'omunisipali y'e Busia Hassan Bwire ayogedde ku nteekateeka gavumenti zezeeterawo abantu b'e Busia n'ekigendererwa ky'okutumbula embeera zaabwe ez'ebyobusuubuzi. Naye obutale buno bubadde mu mbeera mbi nga buli kaseera konna tufiirwa emaali yaffe, enkuba bw'etonnya bizibu byereere owulidde. Naye wenjogerera wano gavumenti tuzimbidde akatale ak'ebbiliyoni 25 n'ekitundu. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni agenda kubeera mu kitundu kino olunaku olw'enkya ng'awenja akalulu akanamuzza mu ntebe mu kisanja kye eky'omukaaga. Ensalo eno ey'e Busia y'emu ku zisinga okubeera bize mu kuyingiza n'okufulumya abantu n'ebintu byabwe wano ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Kyokka olw'omuggalo ogwalangirirwa olw'ekirwadde kya COVID-19 emirimu mu kitundu kino gibaye tegitambula bulungi era ng'abasuubuzi batugambye nti bafiiriddwa ebbanga eryo lyonna lye bamaze nga tebakola. Awo basinzidde ne basaba gavumenti ebaggulira ensalo basobole okuba nga batwala ebirime byabwe okubitunda mu katale Kenya kuba wano e Busia akatale kaali kagula. Ndi Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV wano e Busia.